Yes, video yange njikoze chiro. Sauda Madada tujeke kanyampya jula. Todamu kwa Samira Shamim Malende. Kubanga mulwanzi wa Dembe. Video yange njikoze chiro na yemo jitamuze etuke ku Sauda Madada. Todamu kwa Samira Kanso Shamim Malende Mama Kampala. Kubanga akoze buli kimu, akoze buli ekisoboka. Tubadde naye Masaka era yomu awere nembye paka mu court. Njagala kutegeeza baganda baffe bakireo ne Edi Mutwe bebalese ekanyanya mu court. Era yomu Shamim Malende ababaddeko. Shamim Malende, Mama Kampala, thank you so much. Todamu kwa Samira mubaka wa Kampala. Njagala kutegeeza abantu abasoma mateeka balalamu baveko. Todamu ba Samira. Kyogamba obunafu bw'abaloya oba obuteteekateeka bw'abaloya besagala kwogerako mannya gaabwe. Ye ate gwe tobadde na mu kkooti. Mu kkooti tobaddemu. Todamu twa Samira wano. Bw'oba yagala kwetwala tujja kwetwala Sauda Madada. Temuddamu kukakanya wano Mama Kampala. Kugambe todamu kukakanya Mama Kampala. Bw'oba oli ready? Come. I'm ready. Kubanga omukyalo ono yatandika okuweza bafuutu soja abalwanyi nga tannabeera mubaka wa palamenti. Mwe tumanyi nti kafuke kabalwanya. Wabula nawe Mama Kampala nkusaba osigale ng'oyimira ku ludda lw'abantu abanyigirizibwa oba ofunye kadi oba tofunye kadi wadde yo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanyogereko ku nsonga eno kantu katono nnyo. Sauda Madada ne Zahara Luyirika mwe mwaleeta ebintu by'okwawulayawula mu kibiina kyaffe ekya Nuupu. Gwamanyini Sauda Madada wavaayo n'otandika okugamba mbu Shamim Malende mulwadde muyi tasobola kuva ku kitanda tajja sobola protest vote era wagendayo n'omulaba. Oluvannyuma n'oswala nga Shamim Malende akomyewo. Tukulabye nga muva mu kkooti e Masaka ng'oyagala mutomera nga talina kyakukoze. Kati weekwasa mbu Shamim Malende yamiisizza abaana abo beyiro. Emyezi gye bamazeyo omusanvu nga kale Shamim Malende ali ku kitanda. Kyoga abadde tafolowinga musango ogwo. Era emyezi omusanvu egyo abaana abo gye bamaze Masaka nga tebanabana basindika mu high court. Ye yabamisa beyiro mu kkooti ento. Ekyokubiri gwe Sauda Madada ekikuluma kiri bwe kiti. Gwe ne mukamaawo Zahara Luyirika mwagala nnyo kamera. Kati bwe bituuka eby'amateeka okuba nti kuba tewasoma ate ne Zahara Luyirika naye tayina teyabisoma bino eby'amateeka akoma eri mu City Council mu Kasasiro. Kati bwe bituuka eby'amateeka okutuula wali ku mmeeza esooka Zahara Luyirika alina kutuula eri Shamim Malende alina kuba wano ku mwanjo. Kati kyekibaluma kubanga Zahara Luyirika ayagala nnyo kamera. Kati bwatuula eri emabega kamera emuyitako era tumulabye ne mu kkooti ng'asindika balooya ayagala asembere wano kumpi asobole okufuna ebifaananyi asobole okubeera ng'alabikirako mu kamera. Empala naye gye mwateeka ku Shamim Malende temugenda kumalako bannaye mpozi nga tetuliiwo. Ffe Shamim Malende tatusasula naye tujja mulwanirira paka lasti okulaba ng'afuna kaadi. Temutulatira bayozi ba Kasasiro ffe tusuule bannamateeka tukwate abayozi ba Kasasiro ababbi b'ebyuma bya Kasasiro ne babitunda e Rwanda babbye emmotoka za City Council bazeeguzizza. Shamim Malende tetumuyinaako koneeri abaana bameka bajje mu kkomera bukyanga tumulonda emyaka 5. Bukyanga tumulonda yakajja abaana bameka mu kkomera mwakamusasula sente mmeka. Kankubuulire Sauda Madada gwe ne Zahara Luyirika mubala kintu kyakuyuzaayuzaamu Nuupu. Oba mukolera Mpuuga oba mukolera Museveni banaye temujja tuyuzaamu kale mulimba. Temujja tuyuzaamu. Kati Sauda Madada ekikutta kubanga weesimbye ku kifo Zahara Luyirika wabadde ekya LC5 kubanga we weesimbye
naye weerabidde lwajja n'omuswaza mu kamera ng'akugobye mu ofiisi n'ateekamu baganda be. Sauda Madada temujja kumalako. Olimba kozi togimanyi. Singa ojjukira nti oli ku kozi. Zahara Luyirika yagobesaako Elias Lukwago mu gundi ku bwa meeya. Bwala yali ku muzuuli lwaki yadda ku saidi ya NRM n'ava ku saidi ya DP ku kibiina kye yalimu n'ateekako omukono. Kitegeeza ne wana agenda tulyamu olukwe. Munoonyeza kadi naye muginoonyeza wobi muve ku Shamim Malende ate mulina kye mujja mukola. Bw'oba suubira nti nno ground ogiyina mu kusabiriza naye mu kulwana togiyina. Tolowooza nti gwe mukambwe asembayo naffe gye tuli. Ate tujja mulwanirira paka ng'afunye kadi. Kino tukikubulira. Oyo Shamim Malende oyo. Alla. Kale temulina kye mujja mukola tujja kufiirawo. Paka ng'afunye kadi. Tatusobola suula looya. Ffe tukwata owa City Council nga na mubbi. Muli wankwe mubbi. Tumuwe ekibuga. Kasasiro yata abantu mu Kiteezi. Zahara Luyirika yakola woki si wa City Council. Si sipiika wa City Council yakola woki. Yagendayo mu Kiteezi n'alaba abantu abafiira mu Kasasiro nga nakati emirambo gikyali wansi. Lwaki Kampala City Council emyaka 5 gyamazeemu mu ntebe y'owa sipiika ba City Council. Teyina yadde gulede esikuula emirambo nga giyiikiddwa Kasasiro. Famire z'abo abantu baziriirira, sente tebaziweereza. Zahara Luyirika tuli awo ku ddoboozi lye ng'asituse n'agamba nti nze sipiika wa KCC abantu babawa sente lwaki gavumenti tebaliirira sente zaabwe. Lwaki we baagaana abantu okusimayo emirambo gyabwe gitwala giziika. Zahara Luyirika teyayimirira. Naye Shamim Malende ayimiridde. N'akozesa amateeka bye yasoma n'alwanirira abantu bangi okubajja mu kkomera. Ye lwaki teyakozesa kifo kye kya wasipiika n'ayogera ku nsonga eziruma bannakampala. Temujja kusobola ate toyina kyojja mukola. Kola ekintu eki noonya ddagala lya luzaalo naye ebisigadde eby'amateeka by'amateeka si byakuyoola Kasasiro. Yiga n'obuyonjo oyitiridde obukyafu. Nani avunaanyizibwa ku kikazi kino ki Sauda Madada? Nga kyogera bingi nnyo okukitebaawo. Kikutte ebyobufuzi kyo kyafuuka kibulooka. Akiwa akasente kwe kigenda nakyo. Kiremedde ku Shamim Malende kimuvuma kyogera bino kyogera biri. Oyo Zahara Luyirika ani yali amulabyeko mu kooti banga onale mumaze mu byobufuzi. Yali agenzeko mu kooti ki? Masaka badde akimayo ki? Tagenda kako mu kooti wabula yali agenze olwa byabufuzi. Lawyer. Kuzunga buzunzi kutwala kugenderayo kukola ntawo kati byo ki Sauda Madada kivuddeyo kiwoza musema lwaki yetute sema yakozwa ki sema yabiki. Abadde bavunaanyizibwa ku musango babaddewa. Yabagambi batuukere eti. Empapula ze boogerako zabadde talina. Ani abadde alina okuba nazo. Abadde bavunaanyizibwa ku musango tebabaddeewo. Kituufu omulamuzi amukaziza naye nga mukazi akaza naye nga ali mu kkuba biraka kuba taliiwo. N'olyokolaba kino ki Sauda Madada. Kiri awo ku kitebe kikola bukozi ddiiru. Lwaki ovaayo n'olaga sayidi n'ovuma omuntu n'osisebula bw'otyo n'otyoboola buli omu gwe Sauda Madada. Mwawaayo bingi okufuuka bye muli tetuganye naye temukisukusa nnyo. Sauda Madada lekera okwefuula ow'omutawaana kituufu mwawaayo bingi. Oyo Luyirika si yagamba mbu mbu wali weerwaza. Lwaki ensonga y'obulwadde ogireeta mu ddakiika ku Shamim Malende? Omuntu talwala tuli byuma busiribwa n'abaki buno bannange. Mubona ebiwagizi bya Zahara Luyirika n'ebyo TikTok byempulira biwogana nga bigenda biwogana. Mbusibanya lwaki muvuma Zahara Luyirika? Ani yavumye Zahara Luyirika? Ani gwe wawulidde nga amuvuma? Mbwamwemula. Mwe tebagenda kubawa kaadi ekyo mbabuulira. Shamim Malende akoze ate abantu bamwagala. Tebagenda kubawa kaadi. Nabo amagezi mugende kubwa kansala oba bwabalema myaka 5 swi mu kooti emu maaso g'omulamuzi Ekanyanya era ne basomerwa emisango gino emipya
era nga gino tegikwatagana n'egyo egiri e Masaka mu kkooti enkulu. Babagambye nti bwe baali bali ekavule ku National Unity Platform ku kitebe kya NUP beetaba mu kukola dduyiro n'okutendeka dduyiro alina okukolebwa ab'amagye, era nga bagamba nti bali tebalina kutendeka bantu kukola dduyiro oyo kubanga kimanya amateeka bwe batolina lukusa lwa minisita. Era ne bagamba nti ekyekikolwa bakikola nga beegasse n'abalala bangi be bakyanoonya be baagala okugatta ku fayiro. Ne bagamba nti era omusango gw'okubiri abo bennyini beekobaana okubeera nga bazza emisango egya naggomola era egyekuusa ku bintu eby'amagye n'okutendeka abantu mu dduyiro ow'amagye. So awo emisango gyonna bagyegaanye era bwe bamaze okugyegaana ffe nga bannamateeka ne tubasabira okweyimirirwa mu kkooti eno ey'Ekawempe Magistrate Court. Tubadde n'omukisa nti mu kkooti eyo tubaddemu ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi, tubaddemu ne Secretary General era ng'abo beeyimiridde betuwaddeyo nga abayima ab'okweyimirira abantu bano ababadde bakwatiddwa nga bateekeddwako emisango emipya. Era tufunye ne Speaker Luyombya wamu ne Nobert Aliho nabo ne beeyimirira omuntu waffe ow'okubiri era nga babadde ba sureties bana. Wabula olw'obwangu n'okuba nti kituguddeko kiyifuyifu tubadde tetusobola kubeera na LC1 letters zaabwe nga bwe kirambikiddwa mu mateeka yadde okuba nga tufuna ez'aba Eddie Mutwe n'ez'aba Akirewo okuziteekayo mu budde. N'olwekyo kkooti ekkiriza n'etuwuliriza naye neetulagira nti ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba tuleete ebiwandiiko ebikwata ku Secretary General gy'abeera ne ID ye, ebikwata ku Leader of Opposition gy'abeera ne ID ye, ebikwata ku Luyombya n'ebikwata ku Nobert Aliho okuba betukozeseza nga basureties. Era tusuubira nti ennaku z'omwezi nga 8 Septemba baganda baffe ababiri Akirewo Kivumbi ne Eddie Mutwe bagenda kukomezebwawo e Kawempe Magistrate Court wano e Kanyanya tubeere nga twongera mu maaso ensonga y'okubasalira okweyimirirwa. Kyetugamba kiki nti ffe nga bannamateeka tetugenda kukoowa. Tukimanyi nti bino ebimu bigiwetekebwawo era biteekebwawo okugeza okunafuya n'okutumalamu naffe amaanyi nga bannamateeka. Naye twagala okukoowoola omulanga ne bannamateeka abalala abali eyo na buli muntu alumirirwa eddembe okubeera nga mujjanga mu bungi buli omuwulira ensonga ezifaananako zino. Osobola okukozesa omukutu gwo okubanja omusibe, osobola okukozesa omukutu gwo eddoboozi lyo okubeera ng'ovumirira ebikolwa eby'okuwamba abantu n'ebimenya amateeka. Osobola okujja ne National ID yo ne LC1 letter ng'ozze okweyimirira omuntu. Buli wajja ku kkooti making sure nti ojja n'endagamuntu yo original era ojja n'ebbaluwa ya LC esobole okubeera ng'otaasa oyo ali mu kkomera.